okwebaza Katonda olw'olunaku lwaleero omulimu gubadde munene okumala ebbanga ddene ne tuli basiimu nti Katonda tuusiza ku lunaku lwaleero. Njagala ne mu ngeri ey'enjawulo okwebaza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa Madamu Chemutai Chairperson, njagala okwebaza Deputy wo Dr. Sempijja n'akakiiko konna olw'omulimu gwe mukoze mu bwerufu, mu bwesimbu ne mu buvumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza n'abo bonna bonna abasapootinze akakiiko ako n'abasapootinze process eno okutuuka weetuuse. Kwali kuyita kwange, byali bigambo byange ne mbagamba bannange, mwenna muveeyo abasobola okutukulembera, mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obbeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Naye era bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera bya kuvuganya. Abeesowolawe bajja kuba bangi ne buli kifo muntu omu ye yeetaagisa. Abantu bangi bw'oba otunudde buli eyavuddeyo okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino abadde mulungi, abadde agwanidde. Naye ate buli kifo kirina gendako omuntu omu. Ojja kwesanga ng'ebifo ebimu bibadde n'abantu abawera oba okusukka 10. Naye nga buli kifo omuntu omu yalina okigendako. So mwenna mubadde balungi, naye asukkulumye ku banne ne bwaba abasukkulumyeko katono, akakiiko kalabye nga yagwanidde okutukwatira bendera. Muliza ssabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nnyingi obadde osanga ng'omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi, ne wa 97 yaba asukkulumye. Ojja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo bu points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo yaba asukkulumye mu banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So eri mmwe abawangudde abagenda otukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera. Ne mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oliawo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Eri abo abatafunye tiketi, njagala obategeeza nti obutafuna tiketi tekitegeeza nti tosaanidde, n'ekitegeeza nti mu lwokaano luno waliwo asukkulumyeko era nga bwe tubadde tulina ogenda naye. Ojja kusanga nga abantu bangi nnyo, abamu na bammemba bagundivu ba kibiina, abalala nga bamanyiddwa wano n'okusinga abo ababawangudde. Naye engeri gye tuli people power era tugoberedde people power. N'okusingira ddala oyo asukkulumye ku banne, akakiiko gwe kagenze nako era akakiiko kaffe tukakkirizaamu era naffe tukkiriziganyiza n'akakiiko. N'olw'ensonga eyo abatafunye tiketi saba muleme kwekubagiza, muleme kwekuteera, muleme kuyongobera, wabula mumanye nti ogwo omulimu oba eyo role ey'otukulembera mu protest vote ebadde ya munno. Naye tekitegeeza nti gwe toyina buvunaanyizibwa oba mulimu mulala. In fact ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene nnyo kuba baba n'omulimu guno na guli. N'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu. Njagala nnyo okubasaba tubeere wamu, tubeere ne unity, tubeere n'obwasseruganda, tubeere n'okukwatagana. Kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi, bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega, lwaki bagwamu amaanyi. Njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo. Twagala kiri ekifo ekinene, bino ebirala byonna bijja kwetereeza byokka na byokka. N'olw'ensonga eyo mukwatagane. Njagala okubasaba ne ssekusaba oyo atafunye tiketi
ayimirire emabega w'oyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna, tuweereze ffenna. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza olunaku olulungi. Abawangudde muyogoyoge bannaffe, congratulations. Abatawangudde tuyimirire wamu ate tuwangule mu mpangula ennene. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this moment, it has been a long time coming. We thank all of you, comrades, that have made it possible in a very special way. I want to thank our Election Management Committee, Madam Chairperson, Honorable Chemutai, Mr. Deputy Chairperson, Dr. Sempija, and your committee. Thank you very much. Thank you very much indeed for the work that you've done. Now, to all of you members, leaders, and the nation at large, well knowing the challenges that we were faced with and the duty that was before us, we are always thankful for the support. It was me, comrades, you the members, the new and old leaders, it was my call to you to rise to the occasion and present yourself for leadership. I want to salute all of you, especially the new entrants that rose to the occasion and contested for leadership. I must, however, hasten to add that this has been a competitive process. There are so many good people. All the people that showed up were very good. But unfortunately, the slot was only for one person. So out of all those very good candidates, we only had the best as per our EMC. For those that went through, congratulations in advance. But like the SG said, don't use it for pride, for looking or talking down those that you defeated. The process brought you, but does not mean that those that you came above were any less worthy. All of you are good, but in this race, only the best was good enough. So be humble and know that this is just the beginning. We have a long, long, long way to go. For those that did not make it to be the candidates, I want you to know that this does not in any way show that you're less worthy than the candidate. Like I said, all of you are good, but only the best was worthy to carry this flag. So don't beat yourself down. Don't mourn about it. If you're to be sad, only be sad for a short time and get up, let's go. We have a big, big goal to achieve. We've been saying it many times and I want to repeat it, that it's not about positions. Yes, these positions are necessary, but we are going to use them only as command posts for the bigger struggle. What we want is to liberate this country. What we want is to take the presidency and turn everything around. Every one of you has a role to play. As a matter of fact, those that are not candidates sometimes find themselves having an even bigger and all-round role to play. So please, dust yourselves, let's come together and let's push this struggle, this cause ahead. That is the only way we are going to reach where we promise ourselves to reach. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Chair. Your deputies, our leader of opposition, our Minister of Finance, Secretary General, and all the members present, members of the press, you're most welcome to this presser. First and foremost, I want to appreciate the leadership of the National Unity Platform for giving us this opportunity. Your Excellency, the President, we appreciate the opportunity that you gave us as EMC to manage this process. And we are here to report to you that
We have done everything well, transparently, with integrity, and we are here to release the final results. I also want to appreciate the members of EMC, the senior commissioners, and all the team that has enabled this process to be successful today. I want to thank you for your time, for your efforts. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. In a very special way, I want to thank our candidates who expressed interest in carrying the National Unity Platform flag, especially the successful ones, and also appreciate those ones who have not been successful, and to remind them to still stick to the party values, even though they are not successful. Let this not be a cause of disunity in our party. It should actually strengthen our party, and let's show the people out there, especially our enemies, that even with these results, it will not change our sole goal. The process that started on the 1st of June with the receiving of expression of interest has ended today, and we are going to release the final results. We started with receiving of expression of interest from 1st June that ran up to the 27th of July. And then we started the vetting process, and then the ground survey that was done concurrently from the 28th of July. We finished that entire process, and we have been processing the results that we have with us today. We had the tools that we followed to come up with the successful candidates. We had harmonization. Most of our candidates went through harmonization process, which was voluntary. And then we had the vetting tool that comprised 40%. That comprised of 40%. Then we had the ground survey, and we also had a consultation from our leaders in the entire country. And with that, we came up with the final results. The list of the successful candidates will be uploaded on our different official pages this afternoon. And we shall release them in phases. We shall release them per district, and successful candidates should go to those different websites, official websites of NUP, and not any other pages. With that, I want to welcome our dear President to official the results. All right.